oga government ngambe 3 meka 3 niwajoberayo omwana omugezigezi yenga atenyo kiboko mukonzi namubula nalete tete ngalisibye ngolweyo njali omwana nga mugezi bamugenda ku parade nimuga nti buli ataleserweyo deno eyalese deno ono omwana yalese tete alina okusoka navaayo butuma lokumozeno ganti buli alese mukonzi deno owetete owe busilamu nisikizwa kuba mwana wa tete nti waleserweyo atenga yakudde tete mukubira ki botaleta mukonzi nesi mukubira ki mukategedwa silamu soko tegezo omuntu eswala nga tunambanja ki jama ekyo kizibu kye tulina nemukuyingiza abantu obusilamu bweyagala omugambo olwaleero silamuka otuna kutula shahada kama okutulaba kutayirire otayirire nyini agikola ki agitya ate gwe omugambirayo nti bwosilamukira wano nze kutayirira nkumanyi soko omutegeeza ayingira obuki then omukwata empolampola oba myezi emeka omutegeeze tayiri agikole ki naye gwe oyagala omugambirayo byonna byonna omulundi gumu njagala osilamuke nkutayirire ate bwe tumala njagala nkubuulire oteekeddwa obutamisi nga swala naki ate okusiba kwa sunna mande ebintu bingi mubimanye namwe kasita alhamdulillah ekibuzo mukitegere kibadde wandise abadde agamba atya ani atamanyi swala kubombirire ate nga omusajja ani yabagamba nti swala kimusamba ebiseera bya swala ffe mu masomero tusomesa abaana eswala ey'ejjuma ku lunaku lw'emmande tekiriyo kati gwe wodde waka musomesa eswala nga bwekola ki bwesaalibwa jama bwetuuka gwe omusajja ojokole ki boddayo omusomesa eki ekinavaamu ng'ojyosaala nga naye asigala akola ki naye okugambanga nti sagala kujja kusaala jama kubanga nkyayigiza mukyala wange bw'atayiga namala emyaka 3 tebaliiyo gwe faatu obudde omusomesa nga ki eswala siteekwa nti okusomesa omuntu eswala birina kubeera biseera byaki byeswala kisiteeka sikimanyi mpozi mwe mukimanyi naye siki yikambuuze bino ebiseera tuli byaswala tetuli mu kusoma ku swala temubiyize nawe bw'oba okola ki gwe talina kusigala nga yeebase paka lwagiyiga gwe mugambe asale ebyo byamanyi asale byakola ki byamanyi ayimirire oliko omugambe nti katugenda mu dhuhuli ziri meka awube 4 boddayo mbuuli nti akebiri esooka osoma bwoti okomewo muki ekyo saba allah sasiri ya rabbu basiramu tukomawo insha allahu taala ekigambo kyange kiri kimu olwaleero muwasiya mbadde nsaba okigendereze bwegendereza naye kimanyi nti okimanyi mu luganda kigamba nti allah sasiri ya rabbu basiramu okutuuka emirembe weetagisa obutabaako n'omu gwotegeeza ebiseera ebisinga obungi bweyagala otuuka emirembe gyolaga weetagisa obutabaako n'omu gwokola ki abasinga obungi ekyabaganya okutuuka gye mugenda mwalangirira nti mugenda okubala olangirira nti ogenda gundi nakati okolanga ki kyegendereza nnyo ku bantu betuwangaliramu nti okutuuka emirembe abantu abamu bowangala nabetasa kutegeeza nti natuuse naye singenda nkya okutuuka emiki bingi ekufuna essanyu nga wandibadde obifunye naye kasita olangirira nti enkyambi kola ki nawe olwaliwo tobifunanga olwa abantu betukola ki kati weyagala okutuuka emirembe ensonga ezisinga obungi bategeeze nti alhamdulillah nakoze eki okusinga loga nti enkyankola ki nze nalabika nga akomyawo mpozi temutegedde bulungi kitegerekese
saba Allah bagasana ki ya rabbi mu byonna byowulira nga obyetaaga olw'abantu betuwangala nabo okubandi kati Allah yatukyusa emiki byetaagisa ebimu obategeeze nti alhamdulillah nabifunye ng'omaze bikola ki abo bennyini booli nabo bonna bagamba nti nkyambifuna ayinza okubayo akasema gatogeza nabo bikola ki so okutuuka emirembe ebiseera ebisinga obungi tobaako gwe okola ki mu nsonga ezisinga obuki mala kukola ki bangi abafuna ne passport n'alangirira nti ekyangenda ki kata nebakuba essimu anti okumaliriza nga ki alina passport ye naye tiyakola ki obuzibu buli luddawa ne bwe bambaga kati ensi weetuuse ne bebeera mbaga mala abawulu bange mala kuwoowesa obagende nakoze eki nawooye naye bwe namala bategeeza bogenda okuwowa ombatambuza ombalage ombakuba emaaso balina agenda okugamba ekigambo omuleke wange ate nga kyagamba ekifu ate wejjuse naleka waaki n'ekiiso kikola ki so ab'ebitiibwa ku nsi bwetambulwale bwe tuli n'emikwano gye tulina embeera gigiwangaalamu okutuuka emirembe ebiseera ebisinga obungi omala kukola ki nobagamba nti alhamdulillah nakoze eki ne bwe kiribeera Makka abasinga obungi kirungi okutegeeza nti nvawa okusinga tugamba nti ngenda Makka ne basiganga bakogera akagamba aganene kalabye enzibe ali bakola ki ne bakolimira yewoze ki newoze newole so okutegeera omanyi kirungi okumanya obulamu bw'ensi eno abantu bangi abalangiridde bagenda okukola enkeera nebikola ki ebimu kiiso ebirala fitina butaagaliza ebirala futwa kati omusajja nagamba nti enkya ngenda mu katale ne sente zange bweziti ngenda kaligize kubano ngenda kugula kamera ya milioni 2 waliyo ayinza omumulinda n'amukuba ate n'amukuba kyekimukubya kulangirira musiramu wegereza okulangirira byogenda okukola ki wegereza okukola ki okulangirira byogenda okukola ki okukola ojja kutuuka ku bintu bingi nnyo bakwatine kutama nti omusajja ono alhamdulillah naye nga bagamba alhamdulillah baali tebaagala obikole ki naye nga gye babitegeera nga kimaze okuggwa ne bagamba nti alhamdulillah ate tunaakola ki kyasobola bimujjako nti Allah bw'atyo agabanga ki inna lillahi munno gw'onyumizako ekyengera Allah kyakuwadde nagamba Allah agabanga mulalu abatakwagaliza sige mazima amakulu nti gwe mulalu oba tusaana kukikola ki naye oli agaba awadde omuntu omuki naye nga tomunyumizako nga muki nga mukwano gwo so okutuuka emirembe ebiseera ebisinga obungi tobako gwokola ki okufuna byoyagala nze mbagamba n'abalina abaana nga basoma ddiini ng'alina levo gyagenze kasobola okusoma ku Qur'ani ekyamazima mwewaza emizikiti gy'obeeramu okujjanga n'omubakuba omulabo wange yasoma Qur'ani ayinza okuvaawo nga yonna emusiimuuse muki oba naagwa eddalu wegima bwege mazima naagwa ki abaana bo bakuuma nga banyirivu balungi balya bulungi okubassa ku mukutu oba totuusa emirembe olangiridde okutuuka emirembe banko ne biweesigaliza nga ki babitegeere nti wabikoze ki wabifunye naye nga tebategedde nti ogenda bikola ki oli walengera omwana nga ali healthy bw'ati agamba atya maama olwo omwana agenda okuzimba olubuto ku maama emu yokka bweti nasooka ayogera amaziga g'essanyu abantu nga balina sente naye sente azijja wezirisa omwana olijja mmanyi nti masikiri mukopi kati at least amusinkane ng'akuze ng'ali bulungi okusinga n'omulaga nti omulabo oyo ali mukuba erigenda okukula obuki obulungi bwe nti bwekyogedde basikiri nawe ogenda ng'okikola ki ng'okigaziya ng'okyongerako ku bwongo ddala bimeka ebikulemye okutuukako ng'ate omaze obirangira nti ogenda bikola ki abali mu ddiiru eziyitibwa nti ddiiru bameka nga zikomye ku mumwa waliyo gwe manyi mukwano gwange yagenda nga bagenda kugula poloti ng'afuna sente nyingi ne bayingira mu banka ne basayininga ne ziremerayo nanywa amazzi banywa amazzi babuloka nga sente ziganye nanywa amazzi
naye nga yategeeza ku muliramu nti owaayi enkya sawa bweziti ngoma yakikoze eki munaga gundi andese mubwavu ansooseeyo oba kita kyekyo ansokose so singa yamala okusayiringa nazifuna namugaa nti waayi yankuba ku kyayi nzikoze eki yage nti alhamdulillah kasitaggo nsooseeyo mungu bwatyo naye kasitakyogera nga tonagendayo ebiddako bibaki kiteeke byonna byolina mu bulamu bwensi mu baana bo mu mirimu gyo mu kukolako mu kutambulako ng'oyagala bituuke bulungi baako byewasigaza wakati wonaani ne allahu babitegeere nga bikoze eki naye guno omulembe gwazze yakinjogera biga bino guno omulembe gwazze gwamaki gwa dotcom gwamaki gwakwerabisa kutakwerabisa enjogereko kati Kampala atandikirawo okuviira ddala ku airport mpaka lwatuuka gyakola ki gyagenda nga bina biruddawa ekivaamu nga bagamba nti kati landlord agambye ebintu byagenda byokya oba biwambye naye nga abadde ajja kudda asule ssente naye kasaba tegeera nti agenze agati tagenda kudda naye nga agenda kukola ki nga batwala ebintu bye alangiridde soba allah tusaasire ya rabbu bw'okitegedde ekyo kyembadde ntegeeza kyotategedde siyembadde nkola ki siyembadde ntegeeza musiraamu kyate kati ate omuwulu atidde buti aba totya osobola okufuna omukyalo omulongo ofunga oyise mukyama okusinga lolangirira muki anti muwulu kamugumye gubye musiraamu osobola omufuna nga oyise muki mukyama embaga z'abantu musonyiweze nanage embaga z'abantu nyingi ezifudde lwakulangirira temuzirabyeko basiraamu soba allah tumalire fena ya rabbu atusinkanye insha allahu taala nga tukyali mubakkiriza ya rabbu allah atuwe ekigambo la ilaha illallah mu bulamu bwaffe bwonna ne mu bulwadde bwaffe tumusaba allah azza wajalla atere baraka mirimu gyaffe gye tukola abawuulu muffe tusaba allah ababakyala abalongoofu ya rabbu tumusaba allah azza wajalla agaye ntuleka wano okujjako nga tusonyiya amazambi ya rabbu tumusaba allah azza wajalla yatuliise atuwe obukumi we allah azza wajalla allah tere obukumi mu bbanga allah tere obukumi mu maaso gaffe ku kono waffe ne ku ddyo waffe ya rabbu tumusaba allah azza wajalla atere obusaasiza emitima gyaffe tumusaba wakitiibwa allah azza wajalla attaasa obwavu n'obutali bukkiriza tumusaba allah azza wajalla attaasa okulemererwa attaasa obukodo allah attaasa endwadde zinnamuzisa innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi tumugamba nti allah azza wajalla ya hayyu ya qayyum allah yeggwe mulamu yeyimirizaawo tetulina kisinza okuli allah mu busobozi allah bwolina naye la takilna ila anfusina allah tutulekera mbeera zaffe zonna embeera zaffe allah nno nyingi embeera z'obwavu embeera z'obulwadde embeera z'obuwuulu embeera z'obukopi embeera z'okulemererwa embeera z'okulaba allah tuzitulekera mu bulamu bwaffe wadde olutemya lw'eriiso innaka waliyu dhalika walqadiru alaihi wasalli llahuma ala sayidina muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ekyo kikimbagamba muve kuki buli yenna yagamba mukazi we nti genda okole tokebera DNA ekyo yanse yange buli yenna yagamba mukazi we nti genda okole poliisi va ku DNA osigaza amakaago ne mukyalawo ekyokubiri omwana yenna ali mu makaago muwendaga busiraamu ajja kugasa wadde sigwa muzaala mu DNA eyo ajja kusabira bikole ki bikole omwana atagendaga busiraamu wadde uwunga DNA eyo tagenda kugasa nga ofudde kati kiri kimu kyokka muve ku ki abaata abakazi bagende bakole muve ku DNA mmwe besobola kwegayirira muve ku ki ku DNA musigaze kimu kyokka ekijja kyoba okola ki kyoba oyaniriza ogende alhamdulillahi rabbil alamin kasitova ku nkola y'obusiraamu ne bwewangala emyaka 3 ogwasituma ogumu olina okutomera nyibagambyeko bugambe mpola kasitova ku nkola yaki ne bwewangala emyaka ameka jo dokituli atwadde akantu akagamba nti obulimba buyinza okuba nga buli Kampala ng'amazima gambala nga tte Masaka negatambula negajje Kampala naye gajjire Kampala ayo olina ogisoma wakulu jaa alhaqu wa zahaqa albatil ekituufu mukimanyi eyabatonda yabagamba nti babeere ewaka mumugende muki oyo abeere ewaka oyini bajja na complaininga nti omwana wuwe
tumukuba tumutta kati mwagala ki ku DNA ate gwa mukola ki ekyokubisi kyakusatu kyakubiri yenna ayina omukazi nga temuli bawoowe temukebera DNA baasi tolina nsonekebeza ku mwenzi muno ayina omukazi nga temuli bawoowe muve ku ki omukazi nga simuli bawoowe babwita batya ma la yo oba ya so kiri kitegeeza nti waddembe okuba nga weepaza emmotoka nakuba eno nakubawa kadieni ojagazaki kakiwedde basira ebyo era nzisaga kuona ku nsonga ezo yenna ali makago omuwe shahada ajja kugasa nate ekirala ekisembeyo ddala musaasire abaana bano abato bemutansooka suka ebbali nti sibwa bakola ki bangi tufunye obuyambi okuva mu abo batatuzaalirako ddala so kiri netubeera babbeeyi nnyo nga bayitemu abo batabakola ki ate bangi bakuwa emiggo n'eŋŋuumi ng'amukuba mwana we yennyini mbwe yamukola ki gwe ddabuzi ku busiraamu dini ogiwone va ku busiraamu ogenda kutuba nani nga sizegamba bagamba bwe bati abamanyi gulira agamba bwati ebyo nabera sigenda kola ki ngenda kusamalizingira ensonga ezo wammanga atali muwoowe tokebera DNA wasting your time ekyokubiri buli amugamba nti genda ebweru okole tokebera ki tokebera DNA ekyokusatu siko yakubuuza ku DNA wanje kati njagala kugambe toyinza kutegeera bakazi abo kusinga Allah yabatonda tosobola kola ki naye etteeka libagamba embwa yagoba ow'ekiwempe mwabalina amaliba musembera busembezi embwa yagoba ow'ekiwempe nkiddamu nga nkyogera nkitegeera basiraamu sinakutamira kuwadde enjaga so Allah atasobola okunywa enjaga n'omwenge embwa yagoba ow'eki mwabalina amaliba mukola ki etteeka erigamba nti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula dyaka ku bakyala bamubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati gwowa tasaana sola za jama 5 lunaku ate gwa muta ateekeddwa okufulumanga ensonga zetwasomako zezo ennyini ezimukola ki niwe ziba teziriimu mugenda kunyiiga naye ebyo ate gwabadde musomo bana DNA enjimazi atali mufumbo va ku DNA seka ngenda kugalira mte wabadde baliriza atali ki atali mufumbo va ku ki gwekkiriza nti bayagadde akuzaalirira abamu nga babo abalokole ki banayiba wate muli bafumbo mugire wipa muharamu yagadde yakola ki kale imagine ogamba otuma n'abandi gwatakuwanga naye ndoga nti tukube DNA oba otegeeza ki Allah omutegeera nti gyali ogenda kuleva ekebera haramu okize nti haramu oba siwo kati kikyo mu bitemeteme bwetu mbategeeza abasiraamu atali mufumbo va ku ki n'alina omukazi nga yafuluma n'agenda yagenda simanyiyo ate mukyala mulungi alina n'imaani nawe ova ku ki DNA wonayitawo emyezi nga 6 ndidda ne mbategeeza ensonga zenkoze ki zenjogedde olwaleero naye mbadde sisomesa njogeddeko obugezi nga tumaze okusoma kubanga mbuuza nti ate seka DNA eyo bwete weeyimiridde yeetagisa ku just kusamalizinga buki naye kati seeka mugaso ki oguli mu mwana gw'ozaala nga gwamwezaalira kiki omwagalamu wanje nza muwulidde bino babyayita batya mu Lwarabu balina pulogulaamu mumaze okusoma eno pulogulaamu bagiyita batya basiraamu yate kiwozibozi mugaso ki oguli mu mwana
gweyagala okuba nti mwana we gwamuzaala. Ekyo kimumpadde sigenda bawa ansa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Bw'oba ozaala kufuna basika bane salaamu alaykum.